Isinkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzo bango otuwuliriza we bali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Mwami Yoweri Kaguta Museveni akombye kwerima agambye waakiri okwebuuka naye nga sigenda kukkiriza kino kubeerawo. Ekiki oli ku Yugi Update TV ng'atannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Mbakubiriza obuteerabirako na mukadde kakuyambako okuleetera notification message osobole okuba ng'otufollowinga ng'ogoberera bino bye tukola wammanga. Wabula gwali mu diaspora mitala w'amayanja nkwanirizaako nnyo kuba nkimanyi naye gy'oli okola ky'amaanyi nnyo okuyimiriza amayengo gano. Kubiriza mmwe abajja mu comment section mwongere okujja muteekeyo endowooza zammwe ate buli wooteekayo endowooza yo nkakasa ewulikika. So mukubirize bannammwe tusobole nga tuteesiganya nga tulaga eggwanga nga tulirambika ki ekituufu ekyokukolebwa kubanga jjukira si buli gw'osindikayo aba amanyi ekyokukola. Kyetaagisa okuba nga mubaze okusa okusobola okulaba nga mubatangaaza ku ki kye balina okukolera eggwanga lyabwe. Oli ku Yugi Update TV nga wenkugambye Mwami Yoweri Kaguta Museveni akatemye eggwanga agambye waakiri okwebuuka naye nga kino sijja kukkiriza kibeewo. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agenze mu maaso n'okubaaninga okufulumya raw materials ebyamaguzi export raw materials okuva mu ggwanga erya Uganda okutandika. Agambye nti teri byamaguzi bigenda kubeera nga bifulumizibwa okuva wano mu ggwanga lya Uganda nga bigenda ebunaayira. Lwaki ayisizza ekyo? Agamba okusinziira ku lipooti z'enfunye eziweereddwa state, raw materials zonna zigenda kubeera nga ziprocessingibwa wano mu Uganda, zigenda kubeera nga zikolwako wano mu ggwanga lyattu Uganda. Teri raw materials zigenda kuddamu kufuluma genda bunaayira mbo bakolemu ebyamaguzi. Nedda, Mwami Yoweri Kaguta Museveni akigaanye. Pulezidenti ono era agenze mu maaso n'agamba nannyonnyola lwaki ensonga eno egenda kubeera weeti, lwaki agenda kuteeka action ku nsonga eno. Agamba nti no raw materials zino ezifuluma ne zigenda ne zikolebwa mu ebyamaguzi mu ggwanga eryebunaayira ate zigulwa buwanana nga zituuse mu mawanga ago kyokka ate wano mu gaffe Uganda ne zigulwa layisi. Agambye n'ekirala raw materials zigulwa cheap price wano mu Uganda so nga kijja tuyambako nnyo okubanga tuzigula cheap price sobole okuba nga tukola ebyamaguzi byaffe bye tuba twetaaze bye tuba tugenda okukozesa. Era agenze mu maaso n'okugamba agamba nti no bitundibwa emirundi 10 price once singa biba biprocessingiddwa wano mu ggwanga lyaffe. Agamba raw materials zigulwa bbeeyi ya wansi nnyo. Kino nno ekirowoozo kigenze mu maaso ne kikwatako abamu naddala ku social media mu Uganda ne bagenda mu maaso abamu ne bamwebaza nga bo nga balaba Mwami Yoweri Kaguta Museveni achievement gy'akoze y'amaanyi. Abalala ne bavaayo ne bagamba ku myaka 4 gye bamaze mu buyinza isi ya achievement gye twandibadde tunoonya singa eyo byaggweera dda mu kisanja ekisooka kubanga eggwanga lyaffe baalisiraanyasiraanya dda kubanga Uganda ebintu bingi byesobola okwekolera. Kyo ebintu bingi ebiri mu Uganda ebirina okuba nga bikendeezebwa ebbeeyi omuli ng'ebyamasannyalaze, omuli amazzi, omuli ebya airtime, bintu bingi nnyo naddala resources eziva ne waffe mu Uganda ezandibadde teziseerebwa naye n'olaba nga munnansi nayo kyakiseesinga amala kuluma gwangulu. Kakati ensonga nga zino bangi bagirabanga ebyokwerimba bagamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni nawaaneebuuka ddamu atya kino tekijja kukola era tekijja kubaawo era ensonga zijja kubeera mu gadi ly'engalye nga bwe kizze kibaawo nga ekizze kitunuulirwa enfunda eziwerako. Olowooza otya ku nsonga eno gwe mukwano gwange mpuliriza? Jangu mu comment section otangaaze eggwanga okusinziira gwe ku nsonga eno nga woogirabako. Oli ku Yugi Update TV gw'atannatweyungako osobola okukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'osobola bulungi otwegattako. Mbagaliza olunaku olulungi nammwe abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja
ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu People Power Color. Eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement, osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV. Mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanema kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza, osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga, bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza. Kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section? Otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka we agenda obbakulembera. Gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze. Wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda
ne muwambatalira mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'owetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinziro obbanga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikeetinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.